Kale tukwanirizaako nnyo mukwano wonna wosinze okubanga ate otulaba nenkwebazaako emirimu egy'enjawulo wonna wosinzidde okubanga ate otulaba webale kutwekuumirako ku Flex Media Official kw'ossa ne Big Brother Uganda wonna wootulabira abali mawanga ag'enjawulo mwebale nnyo okubanga ate mutwekuumiddeko nga tutambuza ensonga zino. Tukuweereza tuli wano mu ggwanga lyattu erya Uganda Kampala abatulaba nga muli ebunaayira mwebale nnyo okutwekuumirako. Ine ekirowoozo kyonna genda wansi mu comment section okituteerewo tujja kubanga tukigoberera bulungi nnyo. Abalwadde tubasaasiddeko nnyo tusaba Mukama Katonda w'ekisa abasuuse namwe abafunye ebirungi mu yogeyoge bannaffe abatanda bakubanga tebazzaayo abaana ku masomero namwe tubasabira ebibadde bikyagaanye bite abaana basobole kubanga ate baddayo mu masomero ag'enjawulo. Yenze Sula Flexible ndi ne muganda wange naye nga tetunda bakugenda eyo yonna Nyo kujjukizaako abateekamu ssente ye Sheikh Ashrafu asoma eddua musomi wa ddua mulungi nnyo era nga asoma ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran ajjanjaba nga kyakozesa. Mukwano gwange gwe ayina amajini ajja kubanga ate akujjanja bulungi nnyo ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran nawe ayina by'otunda nga tebitambula anonya omwagalwa wanonya oluzaalo byonna byonna abikolako ddala bulungi nnyo. Ddala gwe ayina amajini nkwesibyeko nnyo genda wa Sheikh Ashrafu ajja kubanga ate akujjanjabira ddala bulungi nnyo mukwano gwange. Wayagala okugendako ebweru onoonye ku ssente enzungu wali Sheikh Ashrafu ajja kubanga ate akolerako ddala bulungi nnyo nawe alina ky'otunda nga kibuliddwa abaguzi mweyune. Kale Sheikh Ashrafu ali ku ssimu eno wammanga eri 0701 776 37 11 njiddamu 0701 776 37 esembyayo 11 ya Sheikh Ashrafu ajjanjaba ng'akozesa ekitabo ekitukuvu ekya Quran. Okay, nange mbaniriza muli mutya basebo ne bannyabo gye musinziira okubanga mutulaba kansube nti mutambulira ddala bulungi nnyo nze Big Bro Jamal ne Flex Media Official tuyitamu mpola mpola mwebale nnyo mwebale ddala batugoberera abali mu diaspora abali mu Uganda boda ku boda abaana ba boda boda baganda bange abazi garage ez'enjawulo baganda bange abali e Rubaga abali ewa Bakuli abatunda amamotoka omuna mu Kampala ku Paini abangoberera abali mu Ndeeba abangoberera Musa Karoddo ne baganda bange abali wakaliga wa Sheamuza mwenna abali ewa Bakuli abali Mengo abali Nankulabye mwenna mbagala nnyo nengera tewerabira nti tubaako ne banafa bateekamu essente banafa ba Central Property Real SS webali aba Top Care Restaurant webali aba Ham Connect Uganda Limited webali aba Nina Guest House webali tutambula fenna mpola mpola bintu bingi bibadde bitambula tugenda tukikubamu mpola mpola ne banaye betunyiiza twagala oku disclaimer nga bukyali bambi mutusonyiwe naffe tuli bantu tusobya nze sijja kubeetondera wabanyiga eyo ndowooza yaffe ati eyo buli mala okwetonda ng'ogamba eyo ndowooza yange nze sijja kubeera wano ng'ambe eti kakati kyenjogedde kikunyiizizza munnange kwetondera okwetonda kya butonde mba muvumye mba simuvumye mulimu oli ayinza okukivuunula bw'ati nga gweyogedde kirala nnyo n'akiraba ng'avumiddwa yamanyi kati wati bw'alowooza era bw'abiraba ebintu naye nga bintu bingi ebadde mu industry tugenda kutambula nnyo ku mbeera eyabaddewo ku Mwangattu Road Mwangattu kooti eri eya Mwangattu embeera ze bayisiza muganda waffe Maulana Kasozi n'ensonga ze eza baby mama oba mama w'abaana be engeri gye babikuttemu kooti yasazeewo bamuwe miliyoni 10 buli mwaka era nga ze 10 ezisooka guno omwaka bazimuwadde bamuwadde miliyoni 10 naye mbadde sikirabangako anga kooti esala emisango bwegityo biseera edda ennyo nga twalowoozanga nti emisango bwegityo gigwera nnyo mu bannaffe bano abafida abafida kwange bakwasaganya tekyaliyo simanyi bulungi okujja nga twongedde tukola okunoonyereza okumala ntumanya fida iwaki yanafuwa nnyo kubanga edda ennyo nga omukyala w'omunyiizaamu agamba nja kutwala mu fida tugabane ebintu nja kutwala mu fida tolabirira abaana bo so naye kati ndowooza fida oba kiki oba covid ono we yajja ndowooza ne bafunamu ku ka setback ensonga kati abantu tebakyajuliza nnyo fida bala nja kutwala mu kooti naye nga edda ennyo afida yalinga kooti y'ensonga z'amaka nga yezikwase naye nyinanze kyenalabye kyendowooza kyenalowoozezza olaba abakyala oba abawala mu abali eyo
ebiseera bisinga buli wokwata n'onyiiga nnyo n'ogamba taata w'abaana after all akuzaddemu abaana basoba mu omu bamwinamu abaana basatu kakati ensonga eyinza okuba ey'amaanyi ennyo ekutwala n'okwata omusajja ne bamusiba nalaba Maulana nga bamugoba bapoliisi balinga abagoba omubbi w'akasimu anti bamuyita n'agaana okweyanjula. Eyo poliisi bwetyo bwekola. Poliisi kase kuwandiikira ekiwandiiko nti Big Bro Jamal tukwetaaga jangu weewozeeko n'olemererwa oba n'ogaana ng'esindika bali eri. Wadde abaagaanyi naye enkwata ya Maulana yali ekisookera ddala enkwata ya Maulana yali mbi. Enkwata yeeyo eyo enkwata ekkirizibwa ne mu bannabyabufuzi ku muntu yenna ayisizza mu kkooti olugaayo. Andaba ndowooza osobola okunjulira engeri gye bakwata Maulana si yentuufu naye byonna tusobola obijja ku poliisi kuba byava ku kintu kimu mukyala. Omukyala yalema okukkiriziganya n'omwami kati nze ne ndowooza nti singa wabaawo enteeseganya wakati nga temunagenda ku poliisi before nga tonnabagenda ku poliisi waliyo senga waliyo taata wa Maulana waliyo baganda be waliyo mikwano we gwakola naye Lweyini wamuyitako wanga nze omusanga 100% ngusalira maama w'abaana lwaki abaana bano bakuze kigenda kuyina oyina image gy'otaddewo kigenda ku soundinga kitya jjukira ebintu bino kati biri mawulire ebintu bino biri ku social media era obutambi buno bugenda kuterekwa omwana ne wanaaweza emyaka ago oba 15 omwana ono ayina okulagwa taata we nti taata we baamugoba enkwata gye baamukwata maama we yasibisa taata wo otegeera wabaawo laavu gy'oba otoddeko ku sayidi y'abaana ng'ogamba nti taata maama ye yasiba taata okitegeera kati abakyala mwena bakola ebyo ebintu musooke gende so ogende wa nze nga Jamaalu osobola okusooka n'onoonya taata wange ne maama wange abo be bantu abasookerwako mu family abasobola okututuuza oba senga wange oba mikwano gyange Wewe byonna biganyi waliwo omuntu gwempangala naye gwenkola naye oba osobola omumanya. For example nti osobola ogamba kati Jamaalu tumujja ku record radio kanoonye Wiriba. Okitegeera kati waliwo ebintu ebimu nga tosobola nga ne wookola otya nga tekyetaagisa poliisi lwaki obontwala ku poliisi sula. Well, omanyi ensonga ya Maulana eno ekwata ku side zombi. Omukyala anenyezebwa n'omusajja anenyezebwa. Kati nze njagala kunenya bonna. Ekisookera ddala Maulana nga ye taata w'abaana munenyamu mu ngeri emu oba endala nti abakyala bano obalaba. Abakyala bano si bazibu nnyo Jamal. Abakyala bano si bazibu nnyo wabula ffe tuteekawo embeera. Kubanga omukyala ono babadde bamugoba mu nnyumba era nga landlord obanga obadde ogoberera story eno landlord yabadde amwongedde ndowooza wiiki emu ave mu nnyumba kati omukyala bambi ng'atunulamu ng'alaba nga waba avudde mu nnyumba n'abaana basatu talina wasobola kukola ki wasobola kugenda ate nga Maulana yateekawo boundary kubanga ye abadde yafuna omukyala omulala nateetaawo ng'alina omukyala omulala Jozi kimanyi yazaala n'okuzaala so abadde bano yabeekutulako nga yafuna omukyala omulala nga yazaala n'abaana abalala ng'alina famire endala kati ng'omukyala oli bambye alina abaana basatu takola asasula lenti okitegeera ne waba mutono ate katugeze nti omukyala badde asasula emitwalo 15 oba 10 ku baana basatu baana balina okulya abaana balina okusoma okitegeera anti kale byonna amaleyo we nabadde mpuliriza Maulana oyo ng'ayogera ng'agamba nze omukyala namugamba mpa abaana mbatwale mu masomero g'eddiini n'agaana. Ekyo ebiseera ebisinga kisobola okubaawo ku maama yenna ayagala abaana be kubanga omusajja ono wokera ku makya n'okugamba nti nze abaana bange bampe agenda kubatwala bakulire omukazi mukazi mujja abaana tebajja kubafaako oba okitegeera nze kati omukyala ono muwagira okuba nti abaana yabagaanira ng'ayagala bwenkanya. Ekisooka Maulana alina ssente alina bizinensi alina edduuka lye ebitunda ebintu by'amasannyalaze Bikyalanda electricals okitegeera alina ebintu bingi so ekintu ky'okulekawo abaana bo n'ogenda n'owasa abakyala abalala n'obeera eyo ekyo kiba kiraga omusajja talina buvunaanyizibwa. Siko omukyala nze nga bwe nti omukyala ono teyabadde na buzibu bwonna. Wawuliddeko ku mboozi nti nno abaana yali
abasasula fees fees ngazisasula nawuliddeko mbu fees yali yazisasula buli kimu ng'akikola ekyo ekya fees biki naye ndowooza obuzibu bwavudde mu ndabirira ng'omukyala ayagala pasani manyi nti omukyala waliwo ne story endala nti waliwo munnamawulire wa Vision Group apepeta omukyala we era nga miliyoni ezo 10 olwazimuwadde wali eri omukulu n'agamba nti leeta tutitinkanye omusanvu n'agutwala ye n'asigaza busatu omukyala okitegeera eyo naye story weeri nesaaga tugigendemu olwaleero kati bino byonna bikyabaawo kubanga abasajja bangi banyigirizibwa okitegeera abakazi nabo abakyala abo bakyala bafa obalaba nabo bakola ensobi nolo okuba nti public tesobola kuwa attention gwe ng'omusajja omukyala okimanyi omukyala asobola okukuba ewaka nino tutagambako neighbor nego omukyala mukuba olabe community yonna ejja kuŋŋaana okubye waaki gwabeera alina omusango naye omukyala asobola okukuba n'akuyira amazzi n'akulinnyako naye nga n'otabako n'ekimu ky'oyogera Maulana ye omusango yamaze okwejjeerera akati sente miliyoni ze10 zewaddeyo oba oli musajja munne yalidde omusanvu tewali tukiyimirireko naye nze nga wenkugambye nti waliwo omusajja munnamawulire w'amaanyi mu Vision Group tewali apepeta omukyalo ono wuliriza tewali tulina bukakafu akuba nayo bagamba byambo tewali ngeri kikati Maulana jaddamu kuvunaanibwa Mchalabirya baana ali kakati olaba bwe 10 buli vanyo lwa myezi 12 agenda kubasasulanga miliyoni 10 naye nga lwaki tutuuka ku ekyo anti ekyo kibaawo era bikyabaawo bingi okitegera bikyabaawo bingi ku bantu abejjako obuvunaanyizibwa naye bino ebintu nga ugambye tudenya side bbiri n'abakyala bano betuzaalamu abaana bannaye basajja bannanga abazaalazaala abaana weegendereze nnyo famire gy'obeerozaddemu abaana okitegera mulimu abakyala nga bajja mu bulamu bwaffe just to take advantage nti oyo sula Jamalu mugagga ayina emmotoka ayina amataka ayina biki kaŋŋende weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakule room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75573936 ne noti 7551559193. Fe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Okitegeera wetunaasowaganamuko katono nze mujje mu ssente. Yes. Waliwo abakyala bamu abajja mu bulamu bwaffe nga ze genuinely love ng'akwagala nga ye ne w'omusuulawo ne w'omulekera abaana ajja kubalabirira abo be batono ku 10 osanga babiri. Mu mbeera eyo omukyala yenna asobola okulabirira omwana we. Teri mukyala azaala mwana n'aba nga tasobola kumulabirira. Naye embeera gy'oteekawo waliwo omukyala eyo nga twogera wano ng'omukyala alina abaana 5 yabasomesa yabalabirira yababudaabuda naye nga tagendanga ku poliisi tagendanga we ssezaala we tagendanga mu balamu be okitegeera kimunyigira omwo so kimunyigira omwo wafunayo kyofuna nze nga bwe ngambye mu kutandika nti abakyala bano bantu balungi omukyala musobola okukera ku makya ne musowagana ne mwawukana naye n'omugamba nja kuwangayo kaaka ssente akalabirira abaana chicken listen asobola okuwuliza nagamba okay fine n'omanya nti omufunidde omuzigo gwa mitwalo ba 10 n'omanya nti omuzigo kangusasule n'ofuna amasomero gyegali agasobola okuba nga ssente entono abaana ne basoma naye nga omanyi nti waliwo embeera n'abakyala baffe bano ebiseera ebisinga waliwo gurupu ze bafuna ne zibatwala obwongo ne zibakozesa ebintu ebikyamu kale omukyala oyinza okumulaba nga waliwo kisunda bbaasi omulala ebbali amusundasunda nga bwe nti waliwo munnamawulire amupepeta okitegeera kati mu mbeera eno munnamawulire asobola omukozesa ensobi nti ajja tugende ojja funa obwenkanya biki nti yes Maulana muyinza okuba mwamukutte mu kattu essaawa zonna asasula miliyoni 10 naye waliyo garanti nti mu myaka egijja agenda kuba n'azisasula oba si ekyo ogenda bbanga omusiba buli kaseera laavu y'abaana mugenda kugitambuliza mu kkooti we muti tompadde ssente mukomera kankusibe basasudde olwaleero
How sure are you nti ne omwaka ogujja agenda kuzisasula? Kubanga okitegeeza gwe abaana bo olina ky'obasizeemu. Kati mu mbeera eyo abaana bo nabalabye baana bakyali bato. Abaana bakula n'omanya embeera n'omanya waki mama yakola kino waki tata yakola kino oba yagadde n'omusonyiwa oba yagadde n'obeera n'obusungu bwo. Ekyo tetukuyinaako garanti. Naye byonna tubitunuulire nti byonna biggwa naye waliwo abaana. Abaana abo tulina obatunuulira ng'ensonga enkulu ennyo kubanga kyokola leero mu myaka 10 egijja ojja kuba tokyakirinako control. Ng'abaana be bakirinako control. Kati abaana bagenda kuteeka mu kattu bagambye taata wali ku ki? Wasiba waki? Taata wasiba mama waki wali omusuula mukazi go? Waliko ki? Gwoke nyini. Omanyi kiba kibi nnyo. Labera kati obikola naye mu myaka 10 waliwo ebigenda okubeera nga. Kati bano abaana benalawe waliwo abali mu myaka 10 waliwo abaana bali mu myaka 8. Nakutawaanye. Okitegera. Kati bala myaka 10 egijja maaso. Ng'omwana akuyimirira mu maaso n'agamba lwaki wali toyagala mama waffe? Ekibuuzo ekyo kye kyasinze okutta abasajja n'okukendeza ku bulamu bwabwe obw'oku nsi. Omwana najja n'akwesimba mu maaso n'akugamba lwaki mama wange wali tomwagala? Okitegeera. Obeera tokyadi mu bwongo mentally. Oyinza n'okumala wiiki nga tolidde ogamba mwana ono lwaki aŋŋambye ekigambo kino? Kubanga abaana be tuzadde gye tukoma okukula love tunafuwa. Kati abaana bano ne batandika okubeera nga okitegeera. Ate n'ekirala so mu mbeera eyo Maulana yakoze bubi. Yakola bubi okulekawo family n'agenda n'afuna omukyalo. Naye saagala ogusanga musango ogwo kubanga toli sure nti bigambo byabadde byogerwa omukazi byabadde bituufu ndi kituufu yamulekawo tamuwa wadde 10. Anti yamulekawo okusizaako story nga bwe zitambula. Waliyo omusajja osobola okukera ku makya ng'olina abaana 3 agakatona mu ggulu n'obasuulawo kati nga Maulana bwe mulaba n'osuulawo kale osobola okubanga obuyambi bwonna omukazi bw'ayagala nga tobuwaayo naye at least obaako n'ebyosasula. Ate kati omukyala nze nawudde nnyo story y'omukyala oyo nga nnyonnyola ebintu bino ng'agamba Maulana ayina engeri gy'akozesaamu advantage. Waba ayagala okumpa akasente akalabirira ewaka ayagala kusooka kukola kumala jjakirizi. Omukazi we yayogedde? Yayogedde mu kamera. N'agamba nti era we tumusaba ssente z'emmere agamba omupiira gusooka kuggwa. Oguba teguwedde terigula kawunga. Omukyala wa Maulana oyo bannyonnyola agamba waba ayagala okujja nga yatumusaba ssente z'okukozesa ayagala musooke omupiira gusooke guggwe. Okitegeera. Kati omukyala wambi ng'embeera yagikoye kubanga omukyala yakitegeerako nti eyo gye wagenda wafunayo omukyala omulala n'ofuna famire endala. Okitegeera. Se kati mu mbeera eyo olinga agamba abadde akyamutwala nga mukyala we. Nedda. Kati nga kiba amutwala nga mama w'abaana. Kati kiba Maulana naye yafuna omukyala omulala. Kati wabanga si mukyala we kibadde lwaki abagamba nti abayagala kusooka kumaliriza. Anti omanya abasajja tulina emize egy'ekisiro olumu ebiseera ebisinga. Osobola okuzaala mu mukyala wo abaana naye kati otuuka ekiseera nga n'okumuwa ssente olinga amuyamba obuyambi. Oba kati okitegeera kati oba omupiira tegusoose kuggwa sijja na kuwa ssente. Ng'ate omuyinamu abaana. Ebyo abasajja babikola nnyo. Wakati abakazi abasinga they choose like negamba katusirike. Okitegeera naye nga abasajja babikola nnyo. Najje waka nga mwekyawa n'olwokuba muyina abaana ne mukola ki ate ne muddamu ne mubeera mwenna mu nsonga z'omukwano. Kyabula ebiseera bisinga abantu bagamba nti omukazi gw'ozaddemu abaana takyayika oba tosobola kumukyawa byaki byakiyayeyaye noga nti omukyayi omulese awo. Naye nze nsula olaba Maulana kyonna kyekiri wadde omusango oba oli awo gwamusinze naye ate omukazi gwamusinze okusinga omusajja. Lwaki? Emiliyoni 10 ze wasabye osobola okubeera nga ozisaba nti buli mwaka obukadde obwo 10 busobola okutandika bizinesi ey'omukazi n'abeerawo. At least Maulana n'aba ng'ayongerangamu bwongezi kubanga engeri gy'otandika okubanga gw'olowooza temugendagenda mu kooti ojjengayo obukadde 10 nga Maulana naye nga biggweredde ku poliisi na kooti. Ensonga esooka okimanyi bulungi nnyo omusajja wo ali mu butaala. Omusajja wa mawulire. Kitegeera akasente ako kaafuna ako akajja mawulire oyongerako okumuswaza kubanga oba oli awo alina abantu bajjamu essente abantu balangira abantu baali nga ambasada. Okitegeera naye bw'omuloopa nti talabirira baana wasse erinnya lye ekyo tukkirize tugaane erinnya lyakoze eki likkamuko newankubadde ffe mu bintu byaffe entertainment tiryongera okwambuka kuba bwe yavuddeyo yagenzewa
mu comedy store n'akola na performing of course ng'omulimu gwe n'akola naye mu ngeri emu oba endala erinnya ly'omusajja walisse era nawe olina okwebulirira ng'omukazi n'omanya nti mbutupu wadde olwaleero twafunye millions 10 naye omwaka ogujja katugeze oteekawo embeera tuleme kugenda mu bya kooti bino okitegeera tutese buteesa kubanga Maulana akola naye waba takuwadde millions 10 nga teziweze era aba asobola okulabirira nti waliwo omukwano gwe Lweyini era ye yabadde afuula nti Maulana ava mukomera musobola okuteesa si kooti si komera kuba oli taata w'abaana bo oyagala oba toyagala ate abaana bakula kyekyo kyenkugamba era nabadde ndaba omukyala interviews yagenze ngaakola nigamba kati ezo omukyala badde talina kuzikola tokola interview kati omukazi kati onoonya ki mawulire bano ba YouTube bagenda kumukozesa bakwokesa nalabyawo nga buli omu amuddukirako bakwokesa mumbeera ogenda mawulire gwe mukazi gwerekeraawo kubanga tolina kyokimayo kyekisooka ekyokubiri bakuwadde kyewabadde oyagala ekyokusatu okuza oli omusajja omuyinamu abaana newe bunakya butya abaana bo tebagenda kuvaawo kati bw'ogendanga mu maaso n'ebigambo by'omwogerako biba oyo oyongera kwokesa n'abaana bo bagenda kukukyawa mu maaso gye bujjako kale embeera no bwetyo bwetambudde tugenda funamu break gye tukomewo twogere ne ku nsonga za Kyagulanyi waliwo obuzibu obumanyi obwatuuse Masaka eyo nawulidde Mpuuga ne Abedi Bwanika bagobya abawagizi ba NUP e Masaka abakunga atukomewo ensonga za Maulana zezo mukazi oshagedde nsi kyemaliriza nakyo mukazi ave mawulire talina kyakima mawulire lwaki ate abo basajja fumanyi ffe tuba twagala content tuli mu kukwokesa bonna buli agizeewo omujjangu oyogere ku Maulana oyogera ku taata w'abaana bo oyogera oba oti abaana bakula katoddamu kubanga tosobola kwogera birungi era oli mu kwogera bibi kuba bali bye bakubuuza bye baagala so webale atulaba webale nnyo webali eddala gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.